Bano okutuuka okuwanvuya ku maloboozi kiddiridde emirundi mingi okuleeta ku n'emmotoka ne baggyibwako emisolo gye bagamba nti miitirivu ne bamaliriza nga tebafunye magoba ku mmotoka ze babeera basuubudde olwo ne bamaliriza nga bafiiriddwa ebitagambika. It doesn't make the difference in prices. They are the same. But you lodge a kind CBC, the officer tells you, no, this one is a TSI. However much it is in the guideline. The moment they see that word TSI, big problem. Mu nsisinkano gye babaddemu ne bakamisoona okuva mu URA, abasuubuzi bano nga bakulembeddwamu ssente bwabwe Charles Kamuntu bategeezezza nti emirundi mingi emisolo egiggyibwa ku mmotoka zaabwe gibeera miyitirivu nga baagala URA eddemu okwekenneenya ennambika yaagyo bwe kiba kisoboka gikendezebwe ng'ekitali ekyo omulimu gw'okusuubula emmotoka batuuse okuguvaamu. Musolo gutukosa nti emyaka buli gyeyongera waggulu bo tebasalako kati tusasula emmotoka za 28 naye nga bwe zaali mu 25 era ye value gye ziyina twagala bazikendezeeko katono. Emmotoka luli tubadde hali yatugibaguze edda twagibaguzanga $3.5 kati mugigula 68 ebyo byonna biva ku musolo. Naye tusaba URA yongere kukendeeza ku misolo gy'emmotoka kubanga ne mu industry yaffe y'emmotoka tetukyatunda na cash wabula omaliriza mu mabanja ga buli kaseera kubanga n'abantu bennyini Abannayuganda tebakyalina ssente zisobola kugula mmotoka ezo mu cash. Bano era beekokkodde ebbanga eddene emmotoka ze babeera basuubudde lye zimala ku mwalo e Mombasa nga bakulu bakyazetegereza ebizikwatako nti nalyo lisuuse ekiviirako emmotoka zino oluusi okuggwa ku mulembe ekikendeeza amagoba ge bandizifunyeeko. Naye mulimu ebintu ebirala ng'emmotoka ezimu ezasasulirwa omusolo nga ziri Mombasa batusuubiza bagenda kwongera okitundulamu Abannayuganda banemefiirwa ssente obula emmotoka ziveeyo ate zijje wanzitundibwa baddizibwe ssente zaabwe. Abantu basasula omusolo gwabwe ku mmotoka ate ne batazibawa ekirabika nti kikosa omusuubuzi nti emmotoka tagifunye ate ne ssente ze bazitutte. Emirundi mingi emmotoka bwe zibadde ziwezezza ebbanga ery'emyezi 9 nga tezinnatundibwa ekitongole kya URA ekibadde nga kizitunda ku nnyondo kyokka abasuubuzi nakyo balowooza kyandizzeemu okwetegerezebwa kubanga abagula emmotoka ensangi zino tebakyalabika olw'obwavu ate nga n'abasinga ekirwadde kya COVID-19 kyabakosa ebitagambika. Kati tubali tubasaba olw'aka COVID waliwo emmotoka ezaalwamuko mu bondi baleme kuziauctioninga batongereyo ku kaperiodi katono either tuzisasula omusolo tuziggyemu oba tulinde mmwe muzigule. Mu kubaanukula Haji Mubiru Salimu kamishona okuva mu kitongole ky'ebyamaguzi mu URA abasabye okwerondamu akakiiko k'ebyekikugu k'abantu 3 abanaakuŋŋaanya okusomozebwa kwabwe kwonna ne bye baagala URA ekoleko babikubaganyeeko ebirowoozo n'oluvannyuma bakole okusalawo kwenkomeredde. We need your input, the way you've highlighted all these issues. Much as we've seen some of them, we might have not seen others. So I'll request you to create a technical team of say 3 people. The rest of the member give you the issues to that technical team. Then we organize a meeting with that technical team so that as we review, we have the input of that team. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Ageesigika.